Bana Uganda mbitunde ebyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda beenyigidde mu mukolo gw'okubanga tebatambuza omusalaba olunaku olwaleero anti Good Friday. Naye nga ye Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu avuddeyo bw'atyo n'ategeeza abakristaayo nti Paska eno agenda kubanga ate agiwaayo babeere nga basabira abali b'enguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Kasuubire nti oli bulungi omulungi omwagalwa yonna gy'osinzidde okuneekuumirako kapakadde kapije era nga ntuse okubanga tenkutussako amawulire agafa mu ggwanga lyattu Uganda. Tugende mpola mpola tusobole okubanga tutunyonyoka ebintu ebyenjawulo. Entiisa yabuutikidde abayizi n'abasomesa wali eri ku ssomero lya Kiyira College Butika mu disitulikiti ey'e Jinja oluvannyuma lw'omuyizi eyabadde amanyiddwa nga Joshua Lukonda ow'emyaka 17 munnanga okugwa eri n'afa era nga kino kigambibwa nti kyavudde ku mutwe ogwabadde gumutujja omwana ono omutwe gwamususseko era nga bw'atyo yagenze mu kalwaliro oba mu kakiriniki k'essomero abeere nga yeefunira ku mpeka omulundi ogwasose ne bamugamba munnanga yinywere ku mazzi n'addayo ogwokubiri ne bamuwa ku panado n'addayo ogwokusatu nansi n'amugamba nti munnange emira eddagala lino lyenkuwa ku mulundi guno ogenda obeere ng'ate weebakamukko. Omwana naye teyabadde mubi wabula nga guno omulundi ogwokusatu we yagenze okuba ng'ate yeebakamu yavudde katanda omulundi gumu n'agwa eri banne bagezezaako okuba ng'ate bamuwujja nga balowooza oba oli awo azirise embuzirisi. Omwana ono bamutadde mu ambulensi oluvannyuma ne babeera ng'ate bamuddusa mu ddwaliro ekkulu mu Jinja wabula nga bagenze okutuuka ng'amaze okuba ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. So ng'ate bo bannayuganda bawangaalira mu Netherlands bwe batyo nabo bali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako munnayuganda munnaabwe amanyiddwa nga Sharon Nachweje era nga munnange wenjogera essaawa eno bagezaako okutetenkanya butya bwe bayinza okuba nga bazza omubiri gwe eka. Omukyalo ono kigambibwa nti abadde nga atawaanyizibwa ekirwadde ekya puresha wabula nga omutwe gwamulumyemu kaawo naye era oluvannyuma bw'atyo n'akola ki n'akutuka n'agwerera. Okusinziira ku basawo bagamba nti omusuwa gw'omutwe gwayabisa ogw'omukyalo ono weewaawo mu bulamu bwe alese abaana babiri era nga kuliko ow'emyaka 6 n'owa omwaka ogumu n'ekitundu. Omukyalo nkigambibwa nti abadde alina enteekateeka z'okudda mu ggwanga lyattu Uganda abeere ng'ate naye alaba ku bantu be naye ngera tekisobose. So ng'ate ono ye yaziikiddwa olunaku lw'okwosa eggulo era nga naye nkuba kyeyo weewaawo yali yakomawoko mu ggwanga lyattu Uganda munnanga anyumirwa ka vacation ke akatera okuba nga tekabaweebwa naye nga teyasobodde kuba nga ate amalako oluvannyuma lw'okuba nti munnange babadde ayita emikwano be yasembeza bali ekuzizze ng'avudde ku kyeyo ate be bagenze mu maaso okuba nga ate bamulukira olukwe olwamujja mu bulamu bw'ensi eno era ng'ekyamusizza bwe bukadde obubiri bwe babadde baagala okuba nga ate bamutwala bwe batyo ne bamutta mu ngeri efaananako bw'etyo mikwano gye bennyini. Ate ye Ssemaka amanyiddwa nga Ssebuliba ow'emyaka 60 bw'atyo yeyawukanye ne mukyala we amanyiddwa nga Sarah Nankabirwa ow'emyaka 59 nga nno bano batuuze Bennyanama wabula nga gye kyaggweredde nga taata yagamba nti awulirako ye embeera maama mwabadde amuyisiza n'abaana. So ku lw'okufuna eddembe lye yasazeewo okuba nga ate akwata obukadde 80 eza Uganda n'abawa n'abategeeza nti bamuviire ewaka maama n'abaana be bagende. Omwami ono abadde ayina abaana 7 mu mukyalo ono era nga agamba nti entabweka eva omukyala asusse okumutigomya oba okumukijjanya n'abaana abo agumiikiriza naye nga akoze ki awulira abikoye era nga obukadde 75 yagenze maaso dda okuba nga ate abuteeka ku akawunti y'omukyalo oyo so nga ate obukadde 5 yabumuweeredde mu kashi wali eri mu kooti gye kyaggweredde. Weewaawo bannayuganda bavuddeyo okuba nga ate bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno era nga bamu bagamba nti abasajja nga bajooze bagumusalidde bagamba nti ye lwaki si yafulumye n'agenda n'obwo obukadde bwe 80 n'abaako gy'atandikira obulamu n'aleka maama n'abaana mu nju naye nga kyekyo ekyabaddewo era bwe kityo bwe kyagenze maaso okuba nga ate kitambula. Katusuubire nti maama gy'alaze n'abaana n'obukadde bwabwe 80 oba oliawo tebadde ate bamaleko Ssenkagala ono emirembe nga bw'agamba nti babadde bakoze ki bagimumazeeko. Tutandise Easter holiday yasera nga y'omukyala amanyiddwa nga Azawe Masavu ku Masavu agenze maaso okuba nga ate abawandiikira obubaka bwa Easter. Omukyala ono awandiise n'agamba nti politics is a business that shit has never been about serving people. So if you're there thinking a politician is going to come and save you, then oli headmaster w'Abafalai dede. Happy Easter holidays. Bw'atyo bw'awandiise nti ebyobufuzi business Kazambi oyo bakasasira oyo tali kukubanga baweereza abantu
era munnange bw'oba oli eyo nga gwolooza nti waliyo munnabyabufuzi agenda okubanga ate akununula, then gwe head teacher oba headmaster w'abakataala. Okiwulidde bw'atyo n'abaagaliza Easter ennungi. Kaakati nno bo ba social media in-laws batandikiddeho okubanga ate bamwanukula era ng'onamugambye nti kale weekake olowooze. People risking their lives gw'owooza game. Weekake ate ono ye n'avaayo n'agamba nti these thoughts are for stupid people who say politics has never been their thing. Ebyobufuzi oba ebya politics tebinkwatako abo we batyo ba stupid people abasiru. N'agamba nti but regardless sweetheart naawe weekake olowooze. Bw'atyo ye bw'amutegeeza nti abo abantu abo abasirusiru ababeereyo ne baganza ebyobufuzi tebinkwatako, nze ebyobufuzi tebinkwatako, be balina endowooza ezifaanana ng'ezo. Okitegeera naye omuntu ategeera ebyobufuzi bikola ki bikukwatako ate byaki bya ddala gwe byogamba nti game gwe amanyi. Era ne bamusaba alowooze kubanga balabira ddala nga alabika talowooza okusinzira. Weewaawo ngenda kubanga ate mbatuusaako omukyala eyabaddeko awo ku Radio Simba. Manyi balina programu yaabwe awe emanyiddwa nga neeyimbira byange, baleeta abantu baabwe okuva mu bitundu ebyenjawulo ne beeyimbira ebyabwe. Wabula nga ku mulundi guno omukyalo n'alina akayimba ke yayimbye era ng'okusinziira kubagattagatta ebintu balaba nti obubaka buno bulina gye bukola ki gye busonga. Kankakuweko ate munange nawe bere nga okewulirako oluvannyuma tweyongereyo. Waliwo ekintu kye nayambala ng'obubbi okuva lwe nalinnya ku ntebe nkyakirina. Bwe nazaalayo abaana n'abazzukulu nabo ne mbatendeka obubbi kati babba ensi. Natandikiriza mpola mpola okubbirira, nasooka ku bululu okububba ekyo nkyewulira. Ne bwe baba bakulonze batya mbaoli akalulu, nze nkubba n'osigala awo ng'onkungiriza. Bw'oba onsopakanya ku by'obubbi leka nkwewuunye, genda obuuze Bobi Wine neekakasa. Londa ne mmanyanga mwanko wadda ng'ate obukoodyo bw'obubbi yensa bulina. Obululu bwe nabubba n'entebe ezagirimu nga munkoowa mutyaze nga nkyabanyaga, mugume nkyabanyaga nnyo. Siri kuvaako okunyaga kale singa mubadde bamalirivu nga nsomu, abaana n'abazzukulu singa kikannyo. Twalibbidde ddala eggwanga lino ddyoogoloza nga teryatukuuba ku mukono nga ffe abaliko, nga bw'okukuseeza emyoga akeeba ennyondo. Teri kubaddiza akabasaddaako enjiibwa nabuluukira ssuwa ddiiru mu bba mabaati. Baana mmwe mwanswaza nnyo okugazzaayo. Nyina omuntu wange yanyaga ez'ebidiba olwamugwamu n'eggwanga kwe kuliddukamu. Kale muli batiitiizi nze mbeewuunya noonya nasika akyambuza ekyamazima mu baana bennyina olugoloobi mwewuunya. Bwe tuuba tukulupya tayagala twenyigamu, naffe twamukola akakodo ekyakeewuunya. Amabaati twagatwala kironga yeebase. Nyina ensigo yange gye nasiga eri kayunga, oli omwana amukukulupya neeyagaza. Sagala kumbuuza gwegende bugerere obuuze nakwede ekiyamukola kyakinyumya. Onalebo tibandeke mwana ggonjiikiriza, obutago bwange bwonna bwentega obutegulula. Juzi naweereza omuzzukulu okukulupya wamutwala mbirimbiri ne kaakati akyakinyumya. Oyo Bobi Wine ye yandibadde asobola, naye omusayi gwagaana guno okukwatagana. Byebyo nno naye ng'ateyo omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kampala munnakibiina kya National Unity Platform Shamim Malende olunaku olwaleero agabidde abasiraamu eby'okusiibulukirako ku muzikiti gw'e Kabowa. Ono abawadde enkota z'amatooke eziwerako ddala 7 gattako ne kiro z'omuceere eziwerako ddala 2. Ono oluvannyuma asisinkanye abakyala ne boogerezeganyaamu era ne bagenda maaso okubanga ate bamunnyonnyola ensonga oba ebintu eby'enjawulo ku bizibu bye basanga mu bitundu oba mu kitundu bawangalira. Bamutegeezezza nti kasasiro abali bubi oba asusse mu kitundu kyabwe mu bufunze kesisi tekola gwayo bulungi side eyo. Kesisi etuuka yeeyo. Tukyali awo ennyini ku basiraamu y'omukyala amanyiddwa nga Dr. Kuruthuma bw'atyo naye avuddeyo nagenda maaso okuba nga ategeeza ensinga omugenzi Sheikh Nuhu Muzata bw'amuloosa. Agamba nti yasooka n'amuloosa teyakifaako wabula nga ku mulundi guno yakomyewo n'addamu n'amuloosa. Kaakati bwe yakomyewo ogwokubiri awo n'agamba nti ekintu nno kino kyandibanga kyaŋŋamba kirimu eggumba kubambu ye yali takola ki takkiririza mu birooto. Weewaawo teyagenze maaso okubanga annyonnyola oba attotola kyo kyennyini
nini omugenzi kye yamulosezza naye ng'agambye nti yamulosezza era n'abako byamutuma n'abako wamulagira bwe yatuuseeyo nga ddala kituufu nti weebiri weewaawo bo bannayuganda abamu bagenze maaso okuba ng'ate balaba mbu kino kisusse we kyandikomye okugeza nga bwana mulenzi amanyiddwa nga Rama ng'era naye musiraamu bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate abaako ebigambo byayisaawo bibeera nga bituuka ew'omukyala ono. Anti oluvaawo nga bagamba twogera bubi si mu bubi omukyalo ono ajja tikuluthum munnange ekyokola kibi tekiriiyo ate munnange atera bbeera n'adija kigozi yagambye mbu Sheeke Muzaata yamuloosezza sijja na kubimalayo naye nga ebiseera ebisinga bannange tekiba kirungi buli kimu kukiteekanga mu kamera mubeeramu secrets zoba olina okusirikira nga tekyetaagisa n'ebyama by'omufuna byo obitotole oba yayogedde ki oba yakuloosezza ki bannange ffenna abafu batuloosa niye tujjenga mu maka kati abafu tutandise bakolerako kontenti sajja muleka awummule mirembe Seeka mbu Seeka yandoosezza mbu yatumidde ne gundi oyo gwe yatumidde tosobola mukubira simu n'omugamba mbu Seeka yakutumidde oba kale n'otuuza famire ne mudiskansi nga we zibanga ensonga za famire you people mulimu ebintu bye mukola wallahi nga tebiriiyo nga n'omubaka teyabisomesa buli kimu mu kamera n'ofuna obuvumu obufuna munnamawulire YouTuber n'akuteeka mu kamera n'ogamba Seeka nga we yandoosezza n'antuma wano ne weetottola buli kimu bannange ekimala kimala yo famire ya Seeka nga tevaayo kunnyonnyola nti Seeka yaba gwe astaghfirullah Allahu akbar bannange ebintu ebimu byetaaga okusirikirako Amazaalibwa ga Florence Nampijja yasigawedde era nga bangi baavuddeyo kubanga ate munange basurprisinga mwana muwala nga bwolengera bimonimoni byamusanze mu buliri ne dollars bwe ziri side eri weewaawo waliwo bennalabye nga baziyita fake dollars naye nga kyonna kye kiri ffe tulaba nti munaye bamuwadde bingi ebyagenze maaso kubanga ate bikolebwa ku lunaku luno naye nga akanyumira akasingire ddala okubanga ate kanyumira abantu ke kanyumiro k'okubanga munange omukyalo ono alina we yawadde speech n'atuuka ku kigambo kwagala bantu nti munnange tulina abantu betwagala naye ng'ate bo tebatuliiko okitegeera naye bw'okizuulanga nti abantu abo tebakuliiko beesonyiwenga byayogedde ebigambo naye nga ngenda bikutuusako nga we yabyogedde ba social media in-laws bagenze maaso okubanga teba concludinga nti abiweereza oba ayogera kwe yali nfanfeewe omukyala Diana Nabatanzi bwe bapepeyanga era nga bu birthday buno bwagendanga okutuuka nga ku mpewo wali we tubalabira nga bu surprise buluma buhaga ne buluma era nga abaana bagamba bannange nange njagala nfune besting wa Diana njagala nfune besting wa Florence naye nga gye kyaggwera tekyamuzika bulungi. Mukama abanjagalire. Amina. Sirina nze kyensobola kubawa tekiriiwo naye mbasabira buli nfukamira n'ensaba basabira Omukama abanjagalire mbagala nnyo sina kafo muyina ekifo kubanga kyenamala okuzuula tulina kwagala batwagala twagadde abantu bangi naye nga tebatwagala nkakasa nammwe ebyo bibatuukako twagala abantu bangi naye nga tebatwagala tetukizuula luvannyuma ti naye omuntu ono alabika tandiyo bidiyo kale nno kirungi okwagala omuntu akwagala era bw'omanyanga bagamba ennaku zino ebintu byakyuka naye nze mmanyi abanjagala era omuntu osobola okumulaba noba nkuze bukuzi oba byenda bye byebingi simanyi naye omuntu akwagala omulaba bw'omuwa obudde n'atakwagala okola ki. Ye mwana muwala amanyiddwa nga Vanike era nga nono naye muzannyi wa sinema Nakinko awo ma romantic entertainment bw'atyo ng'akozesa omukutu gwe ogwa TikTok yavuddeyo ne ka baby bump era nga agenze maaso okubanga ate ateekamu eri sound egamba nti nze nkooyo okwekweka naye nga ba social media in-laws abasinga obungi bawakanye ne bagamba nti nedda tulimba eyo mmere oba bigoye olwo si lubuto lwa mwana naye nga ye bw'atyo bw'abategeezezza nti asuubira. Obadde ogamba ki? Nkooyo kwekwe.
Kuyo kwekweka. Olubuto myezi embekeje. Otuba kumezi mwerambu wekweka bana embikoyi. Otulimbye mbu wazaala dda okoze otya? Kati Mungu ddakano mbadde muzungati. Enaku nga nnyo emabega omukyala amanyiddwa nga Daniela bw'atyo yawandiise ku nsonga ya domestic violence mu bufumbo bwe era nga bw'ayogera bw'atyo tumanyi bulungi nnyo nti bba oba yali bba omukulu Dr. Jose Chameleon yaba ayogerwako. Bangi bavaayo ne bagamba nti naye bannange naawe osusse buli ssaawa kino buli ssaawa kiri ye nga Chameleon tavangayokko kwogera kw'eno ensonga. So Chameleon nga ayita ku BBS Telefina mu interview mu yagenze maaso okubaako byabuzibwa era ng'eno yabadde response ye kw'eno ensonga. Ulambuli fine. Drama mungi agenda maaso. Tuyinza mwogera coach. Drama ina agenda maaso. Ati buli wabeera amaanyi agagenda maaso wabeera n'amaanyi agasika okuzza emabega. So neeze ebyo tebindya mu luyaayo lutuufu tebindya. Ekyavudde bayagala okubuuza mukube essimu mu America babannyonnyo. At the end of the day omulimu gwange gutuukiriza siri malayika binnema n'ebyensobola mbisobolera ddala. Kati awo neesigala kuko kola rupiya kunoonya sente zange na z'abaana bange nakwesanyusa ebisigadde Mukama yali namula. Lezo byensobola mbisobolera ddala byannema. Nze ndibinga byange wendi ndi musanyufu. Zate nava n'ebyokubeera ku bantu ndowooza y'abantu kwasi byaddala mazima nabikooko sikyayagala. Ebigambo bino bikwatinga nga obirabye ku social media. Naye nga sijja kulimba binhaatinga naye nga tebinhaatinga nti babyogera ki bihaatinga nti abantu balimedde mu ndowooza y'obutamanya. Nendaba nga nali manyi nti Uganda abantu twava mu ntegere tweyongera kweno naye nga abantu olaba bakyatuzayo mu butategeera. Uganda nsi yakabinyo n'abantu bagizi nnyo naye bamali obudde ku bintu ebitazimba. Oli n'abeerawo neyeesiba ku kirwala nga tekiikole n'atondawo ekikye. Ebiba birabye ne babipimenga n'ebirungi awo n'ofuna ekituufu. Naye nga sina bwe nja kkaka kutegeera nga bwe ntegeera buli mwategeere nga bw'ategeera. Oluvannyuma lwa interview eyo yasindowooza Chameleon alinga yatadde omunnyo mu kiwundu era nga gye bukeeredde nga Daniela alina ebyama byayasizza abangi babadde batamanyi wadde nga waliwo ababadde bakimanyiiko kyekyokuba nti baafiirwa ku mwana. Daniela agamba nti bwe yali olubuto nga luli mu weeks 23 gy'emyezi nga 6 munnange olubuto olwo yali so stressed yali ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa embeera ey'obulumi nga buli ssaawa abeera akaaba kiro na misana era nga buli ssaawa yalinga munyiivu ng'awulira obulumi mu kifuba n'omubiri gwonna wabula agamba nti ku olwo olunaku yawulira nga tasobola kigumiikiriza era nga kyamutuusa ne mu kutuuka okubanga awulira nti omwana alabika atuuse okuzaalibwa ate ng'emyezi gyali teginnatuuka naye nga kino kyonna kiva ku mbeera gye yali ayisibwamu era agamba nti rumi we oba roommate we bw'atyo yamuddusa mu ddwaliro eryali okumpi naye ng'essaala ya rumi we yali emu yokka nti oba oliawo singa asavaivinga n'omwana n'akola ki n'asavaivinga wabulaga nti bwe yatuuka mu ddwaliro omusawo yamukebera n'amugamba ekintu kimu kyokka nti omwana omutima tegukuba bulungi wabula ogenda kusobola okumusindika era nkusaba mukole ki musindike. Daniela agamba nti yeekuŋŋaanya bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate asindika omwana ekyo nga kimaze okuggwa omwana yali mulamu naye ng'obulamu butono ddala era yaddusibwa mu incubator bwe batyo ne babanga ate Daniela bamugamba dde waka abeere ng'awummulako tajja kusobola kubeera mwana waali naye kye yakola kubanga agamba nti bwe yasindika omwana yawulira ng'obulamu bulinga obukomyewokko nga byonna ebibadde bimutuddeko biringa ebikoze ki ebimuvuddeko naye ng'ate tekyamuggyako kuba nti yali awulira bubi agamba yadde waka yeebaka era yeebakira ddala otulo otuwera kuba yali awulira nga mukoowu nnyo wabula mukudde engulu oba mu kuzuukuka yasanga missed call ya dokita ku ssimu era ekyamujjira mu mutwe tekyali kirala kyonna yamanyirawo nti omwana yandibanga akoze ki afudde ng'amujjuludde era bwe kyali ng'amaze okuba nga ayogera ne dokita ne bamubikira nti omwana akoze ki afudde wabulaga nti ng'omwana we afudde ebigambo ebyava ewa nnyazaala we byabamalamu amaanyi ye Daniela ne famire ye byali bibi nnyo byali bisongovu nnyo byabamalako kye bayita emirembe to the extent nti omwana yandibadde atwalibwa ku bijja byabwe oba ebyekika kye tebaamutwalayo wabula taata wa Daniela yakwata omwana n'agenda nabo basobodde omwana ne babeera nga ate bamuziika emutungo mulimbo okiwulidde ekintu ekyo so omwana bw'ati bw'amaliriza nga aziikiddwa eyo nga taziikiddwa ku bijja byabwe kubanga nnyazaala yayogera ebigambo ebyali bitasobola
bitabasobozesa kukola ki kugenda kutwalayo mwana ono kuziikibwa. Waliwo abagambe nti olubuto oluvuddemu omwana oyo takkirizibwa kuziika ku bijja. Omwana ono si lubuto nti lwali luvuddemu. Bw'oba owuliriza bulungi story, omwana yazaalibwa mulamu. Wakitegeera nga mulamu. Abaana ku myezi 6 baba bikkanga ne bakula era bwe bali bangi nnyo babayita ba prematures. Bwe bali nga bakuze ne bakulira ddala naye ono teyasobola kubanga ate akimeekinga. So oluvannyuma lw'okwogera bino byonna abantu bagenze mu maaso kubanga ate bawulira nga ennaku ebatuuse ku mitima era nga waliwo abavuddeyo ne bagamba nti Omuganda yagera n'agamba nti okusanga nnyazaala osanga amalaalo. Kyonna gye kiggweredde omukyalo ono ataddeko ekifaananyi ky'abaana be era n'ategeeza nti ogwo gwe gumu ku mirundi egyasemberayo ddala abaana bano okubanga ate bakyalako ku malaalo ge yali muganda waabwe. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Penge yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abaako ebigambo byagamba omukulu Dr. Jose Chameleon nanga ati munange oli kyali wange era bw'oba ozze wano e Sweden nze nkwaniriza ne bwe mpulira bulizi nti oli ku hotel nzija ne nkulaba ne bwe mpulira bulizi nti wakatuuka ku airport nvuga emmotoka wonna wendi ne nzija ne nkujja ku airport naye munnange weegendeze ekintu bayita omukyala bw'oba omunyiizizza fubanga bufubi kulaba butya bw'omuzza mu mbeera abeere ng'ate oba oliawo atereera. N'amugamba nti tetuganye olina amampaati naye essaawa eno tegagenda kukola olina okukkakkana kubanga omukyala ono atuuse okwogera ne bye tubadde tutamanyi kubanga waatuukidde okubanga ajjayo ekyama kino n'akyogera ng'ate bangi badde tebakimanyi. Manya nti ate kye tusingira ddala okwagala okuwulira tunaatera okukiwulira. Agamba nti wagamba gundi omugenzi Kalamagi yafiira mu makaago yeekumako omuliro ne yeeyokya ate nga tageti ye yali ya Daniela. Abantu balina question mark mpitirivu ku nsonga y'omugenzi Kalamagi. Kaakati bw'otakwate bulungi Daniela ndowooza nti alabika atandika butandisa okubanga akola ki akusesebbula buli kimu agenda kubanga ate akiwa era n'amukubiriza yeekuŋŋaanye agende abeere ng'ate oba oliawo yeetondera Daniela waba alina bwe yamunyiiza amusabe abeere mukkakkamu alekere kubanga ate asimulula ebyama. Ensonga ya Eddie Kenzo okubanga ate munange nti yagudde mu mukwano oba yagwa mu mukwano ne minisita yeesitudde mwana muwala amanyiddwa nga Prema Sibwe okubanga ate avaayo okujoogerako era ngono yagenze mu maaso okubanga ate agamba nti abakuba mukyala nga yagenze mu maaso okubanga ate akwatagana ne minisita bw'ati mwandigambye nti oyo kikuuzi azze kubba minisita tewali kirala tewandibadde laavu ya ddala. Omwana n'amuddamu n'amugamba nti kubanga Kenzo ayinayo kokka sente ekyo tetusobola kukyogera kubanga Kenzo ayimiridde bwe bituuka mu bya ssente wadde nga ne minisita yazze ne ssente ze naye singa abadde Zari ng'oba alina omukulu nga Christopher B era twandibadde tukitegeera nti bonna balina ssente okitegeera bonna obulamu obw'ebbeeyi bakola ki babusobola naye singa abadde Zahara Toto awo twanditegereddewo nti oyo yazze kukola ki yazze kusima golo tewali kirala kubanga talina ssente. Awo nno omukyala wasinzidde naga nti wabula Zahara Toto alabye nammwe. Weewaawa y'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu Bifulufiga ali ku saidi ya Eddie Kenzo mu bitiibwana era nga munange omulimu agukwasizza maanyi. Ono yasinzidde ku mpewo za Salt Media n'agenda maaso okubanga ate azasebbula Rema Namakula n'amulangira byonna by'azaakola ne ku concert bye yakola just of recent. Mwatulinyirira mwatusimuliza ebisooto kati kamuguuliye gukyali 10-0 nemweta n'ebitanda ku stage nemugira mu night ku stage ensi yonna mugira gobokaba nemweta lolazi mu mutwe ku stage mu public mama mukama bwakazi obuntu usanga abo butwalanga nobumponya kana yamunyamba sina na bwina ndoza nabana abandepinga bankulusanya nnyo sanyumirwa kati ulira kyovola basina kwagala konna nze ganzira ngafuna obusomi obundese bitanda ku stage mu bantu naiti nzambalire mu bantu mubanda be ku kinto esa chechipi ekyo che tewali muntu olina kipya kimuntu kyatalabangako kino kibaddemu abazinyuka bakazi abambala mmini ne mukunkumuka ne muteeka obusambi obwo ne munyogogera abantu ne mwesitaza abantu abayimbi abalega ensalika zino wabweru omuntu lojja ku stage ze kuyimbira abantu n'oyambala kanu katangalanga nebwengula balabayo bana Tamale Junior mukwano tamuda muvuma Fulufiga omukazi avude yewaddeko obujuliza abasajja babiri bamukwata ng'omu mwana wa kojjawe eyamukwatanga bo bakulu kuba yagabe yamukula tebe omukulu yanyumirwa oyo oli omuto yamukwatira mbikata temudamu muyeya kwasi kirungi
kubanga ne record ezibo ziraga nti ne full figure yennyini okuzaalibwa sister wa maama we bebe yamuzaala kawempe eyo kakati bambi ayinza okuba atambulirako ekikola naye temuddamu muvuma mwannyinaze mumuleke kati kyayita mutu kiraba eno tuba ne conference za mental health oyo ali mu mental traumas tukita kye bayita mental traumas mental trauma traumatized ya traumatizinga enti yasoka amukwata muto n'akula munga afunye ku nnyama ne bamukwata nga ine emyaka 16 awo yali anyumirwa kyokka aterayo mu kuzaalibwa kuba tabalaganga nnyina wadde taatawe kiraga amawulire galaga agaliwo nti full figure okuzaalibwa maama we eyandibadde nga kojjawo ate ye taatawe kugamba mbi kiba kikolimo temuddamu mungira bambi muto kyalinga so sorry tulina musabira ate kireme tuuka ku baana be kitegeera kubanga ekikolimo kitambulira ku bazadde bambi temuddamu bambi please come on please I feel bad kyokka bo banganda be bamukwata bokka I feel bad. Omuyimbi amanyiddwa nga David okuva mu ggwanga erya Nigeria yabadde alangibwa olutatadde okubanga ate ajja okusanyusa wano abantu mu ggwanga lya Uganda ku kisaawe e Kololo wabulanga ono okusookera ddala teyasobodde kubanga ate alabikako mu press conference ye eyabadde etegekeddwa obulungi ennyo ng'ate ye mutwe omukulu baamulinze kyokka nga n'okuyingira baasasudde. Kino nno kyewunyisizza abangi nga baga bulijjo n'okuyingira mu press conference kuba kusasula. Mwe ate mulowooza David alabiseko mu press conference ye ebadde ku International University of East Africa talabiseko abaana bali wano basasudde ssente zaabwe 2.5 ow'omukaaga ow'omusanvu talabiseko. Ebyo nga bimaze okubaawo omukulu amanyiddwa nga Waikibenda avudde mu mbeera n'agamba nti obwo bufala bulina ezzalawo and if Ugandan music fans don't start demanding some respect bugenda kutumanyira forever. You deserve better Uganda. Okiwulidde yagambye mutandika okubanga mukola ki mu bubanja ekitiibwa ku bayimbi b'e Uganda wano kubanga mbu bususse okumanyira naye ng'omwana omu yavuddeyo n'agamba Waikibenda naawe ku prompati yaffe wagaana okujja wajja leeti kaakati ffe naffe tukugambe ki ate ng'omulala yagambye nti actually they don't need us ffe tubeesibako ba artists baffe badda mu federation. Okiwulidde Abanigeria tebatwetaaga ate ffe tubeetaaga ate ffe tubeesiba nako n'okusingawo nga gwe bw'okirowooza abaffe bali wano badda mu bya federation. So wente sigenda kubanga nsuka wawo omulungi omwagala mbadde PJ okubanga nkuweereza era nga nyongera okukwebaza nti munange we bali nnyo bali ddala okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe okubanga munange ojja n'omanya biki ebifa mu ggwanga lya Uganda wano ku PJ atakuumira mpeera sigale nga akunkuumidde akumpeera omukisa ogutabanga ombeere bulungi mbagala nnyo mweraba.